Olwaleero okwekebeza mu nkaala z'abanetaba mu kulonda obukiiko bw'abakyala okw'okutwala ennaku 2 ennambiriza kutandise mu ggwanga lyonna era ng'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Kenya annyonnyodde ku nteekateeka eno. Okutimba enkaala zino kugenda kukolebwa okumala ennaku 2, olunaku olwaleero nga 23 June n'olunaku olw'enkya olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 24 June ku byalo byonna okwetooloola eggwanga, era nga kino kigenda kukolebwa okusobozesa abakyala okukakasa nti ebibakwatako byatwalibwa bulungi ne biwandiikibwa bulungi mu lukalala lwaffe. Wabula yadde ng'abakyala babadde basuubirwa okujjumbira enteekateeka eno olw'ebbugumu eryayolesebwa mu kulonda okwakaggwa, mu bifo eby'okumpi bye tusobodde okutuukamu okujjumbira kw'abakyala bano okujungula ezziga. Mu muluka gw'omu Ndeeba mu zooni ya Tomusange zooni otutuuse ng'essaawa zimaze okukoona 9, abakyala bana bokka be badde baakajja okwekebeza mu nkalala zino, wabula nabo ng'abadde n'okwemulugunya kw'abo abeesimbawo abatasula mu zooni eno okusinziira kw'abadde akuliddemu enteekateeka eno. Abantu balinga mu 10 abeewandiisa abakyala naye abaakajja bali 5. Leero bakomplaininga nti abamu tebasula muno. Eyo ye complain esinza obunene nti abamu abeesimbyewo tebasula muno. Wabula ye ssentebe mu kitundu kino Evelyn Nakityowa obutali bujjumbize buno abutadde kakiiko k'ebyokulonda akataakola bulungi mulimu gwako kunnyikiza bulungi mawulire gakwata ku nteekateeka eno. Abantu b'Electoral Commission ebiseera ebisinga bavaayo ku ssaawa esembayo. Olwaleero mbadde njogerako ne bassentebe abasukka mu 4 naye ng'ekyewuunyisa n'enkalala ewaabwe bo nno tebannaba kuzifuna, tebannaziraba nako. Wabula ate mu zooni ebadde eriraanye wano eya Kasumba zooni eno n'enkalala tezirabikiddeeko ddala era nga Chairman Mweruka atwala ekitundu kino tumusanze akukkuluma olw'akakiiko k'ebyokulonda okubeerabira. Ninda abava okuva mu Electoral Commission baleeta empapula wano kirabyeko wadde n'omu. Andoda beewuuba bagezaako okulaba abambi bo bajjumbidde bagezaako okujja okulaba nga batulondera kulaba ddala nti abawanika bazze nga teri n'omwala bwako. Enteekateeka eno ey'okwekenneenya enkalala yakomekkereza lunaku lwa nkya olw'okulonda kulyoke kugoberere mu mwezi ogujja. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.